Ku ntandikwa ya wiki eno polisi yakwata omuwala Eva Mbabazi ababeko mu kunoonyeza okufa kwa Dr. Spire Kigundo yalina endwaliro ya Hendobo ezaani yasangibwa ng'afiiridde mu Dream Guest House Kajjansi ku luguudo lw'Entebbe. Omuwagizi wa polisi mu Caprian Patrick Onyango yategeeza nti Mbabazi yalekukira mu kamera za Dream Guest House ng'afulumya ekisengo omwali dokita. Waliwo omukyala akatambi ya kamera enkezi emulaga ng'eyingira mu ruumu dokita gy'abadde ate ng'eraga ng'afuluma. Yategeeza nti fayiro baali bagiweereza omwami wa gavumenti abawabule ku misango gye bagenda okumuggulako. Ng'amaze okusoma ayinza okutugamba nti omukyala oyo mumuleke agende oba omukyala oyo mumuleete ku musango guno ne guno mu kooti. Kitegerekese olwaleero nti poliisi etadde Mbabazi kakalu kaayo oluvannyuma lw'omuwabi wa gavumenti okulaba okuddamu okuwabula ku fayiro erimu emisango gye bamuggulako. Mbabazi webadde ku poliisi e Kajjansi yababuulidde nti alina emyaka 61 nga bamugimbalala emikono gy'abadde yekukumye. Tuwayizaamu n'abantu ab'enjawulo bakubaganya empawa ku nsonga y'okukwatibwa kwa Mbabazi. Bwe yalirabye nti dokita atandise okuva mu mbeera etali ntuufu yalibadde ategeeza abalogi bonke mukubiriza abasajja bannange namwe abakyala bandaba mube nti mukola ki mufune abaami abatongole mubatwale mu bakadde bammwe babamanye babatwale mu lukiiko butongole tuleme kusigala ebitunga bino. Ensonga eyo bwebanga yali ntuufu nja kukubiriza nnyo abaana abawala twepimire. Nja kukubiriza nnyo abaami bannange abaami twewa ekitiibwa. Abaami mulina omuze oleka omukyala we yakutegekedde waka n'odduka n'osinkana mazima oba omuwala oba ayambadde lugabire oba siripa weegererenga ky'omira ekikujjamu mu kiwago kyo ekikujjamu mu kitiibwa kyo naye muleke nga kuwebula bakyala bammwe waka. Abaami tubeegayiridde abakyala mubawe ekitiibwa abewako yakugololera engoye akutegeka. naye nga bw'ogenda okuwokinga ebyafaayo by'omuwala bikulaga nti amaze ne dokita emyaka 7. Emyaka 7 bulamu ki obwo bw'oba otambuliramu? Abaana b'obuwala twandibasabye mubeere nga mufuna abasajja mufumbire muleke kwetantala ku basajja b'abandi. Nkiddamu. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulu ku Lwabukedde TV.